Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. ABS TV jako akawuwo kukulisayo mu kuwummulamu okwo ate tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ng'embeera y'ebyobulamu mu ggombolola y'Ekitenga mu disitulikiti ey'e Mubende tewoomya ttooke nga bagamba bano tebalina mazzi mayonjo okuggyako ago ge bagabana n'ente. Bano bagamba ng'oggyeko okubeera amakyafu ate gali mu kitoogo ng'abaana baabwe bafunirayo obuzibu nga bagenza okusena amazzi. Katulabe emboozi eyo mu bujjuvu. Kigudde waani jango tukolere sebo mukama waffe ojango kuba mavivi leka tunafe tukubya mavivi wano mu mazzi. Abatuuze mu ggombolola y'Ekitenga mu disitulikiti y'e Mubende naddala mu muluka gw'e Kagoma bakyakukulumira abakulembeze baabwe olw'obutaddayo wansi kukola ku bizibu byabwe ebibasoomooza oluvannyuma lw'okubawa obululu bwabwe. Tugezezaako nnyo okubawa obululu naye ekintu kiganye buli lwe bagenda bakomeeyo abamu kati nga kiyamaniro C5 ajja n'abasaba wano n'afukamira n'amavivi ku ttaka butereevu n'abasaba akalulu butereevu mukamuwe bije kuno nabo batukorera kitoogo nitwe tubona kandi baba batakwenda kuja kutukorera batagaruka ati nka bakibuka moti nibije kuno yanaba nitubahereza obururu bagenda bijuze embuto zabo bije kuno babije kuno barebe kitoogo kitu barokubona bona barayitukutura. Bano bagamba nti ekitoogo ekigattakatabalanga ku munisipali y'e Mubende kisose okubeera katiro naye nga bawanjagidde abakulembeze babwenfunda eziwerako ne bafuuka bannampulira zibi. Abakazi nibabekora mu ngaro kuza kubambusya kuyangariya kuza kubarenza kubona kaboda kubata hari abakazi bakarora muhago kuza kubona kamotoka kuza kwetororo botakini okihenkai uruchoro bwo bunzu bujundire batambuza amavivi nga bajja badduka naye bwe tubayita mu nsonga zaffe kutuyamba kitooga kino enguudo nga zino ezaffe tebajja oba tebaagala kutuyambako era n'okujja okusaba obululu tebakola kiki tebatawaana tebakomawo tukooye. Mu mbeera y'emu bano bagamba nti amazzi ge bakozesa mu kitundu kyabwe mabi ddala era nga bagagabana n'ente nga balina mu kutya nti gayinza okubalaza akaseera konna era nti n'abaana baabwe basanga obuzibu bw'amaanyi nga bagenza kugasena. Wano baana baali bava ku ssomero kati wano wali tewali wakuyita ne basinkanawo amazzi wano kati nga beetolola wano payipu eno yennyini kati omwana omu yaseerera wano n'agwayo wano bane ne bagezaako omunyulula omu n'abalemeramu n'abala baafuna obuzibu naye kale omu yasinga okukoseka era wano omwana yafiirawo wano. Soko tulire mugane gw'abantu tulina abantu abalinga 15 bano abali wano baze kwekarakasa olwali olunaku lwaffe baana bugale kwekarakasa tukoine ekitoogo obukulembeze obubi obw'edisitulikiti y'e Mubende tubukooye kibuka moti waweddeko disitulikiti bagisazeemu emirundi ebiri. Mu bamu ku bakulembeze be balaalise okusibira ekikookolo mwe muli ssentebe wa disitulikiti Francis Kibuuka Moti, ssentebe w'eggombolola y'Ekitenga Gamba Edward wamu n'omubaka Meja Joseph Kakooza ow'Ebuweekula. Neebuuza Kibuuka Moti wagenda okuyita ng'ajja okuddamu okusaba obululu e Bugalya simanyi kiki kyagenda okulimba abataka. Ekisanja kyakuna mu kyezo kirina be kiguddeko sayidi naye sayidi emu nze ngambye nti mu gavumenti eno kirabika nti waliwo abaana n'ebyana atakkuse babe ti ab'ebweru basooke bakole ki. Wenfuukidde ssentebe nakwandika ebbaluwa nga 10 nga zigenda mu ofiisi ye siraba kivaayo simanyi kiki ffe tetuli bantu tetuli balonzi ebirime byaffe. Gamba Edward ssentebe w'eggombolola lino bwe tumutuukiridde obuzibu ku nsonga eno butadde ku bakansala bagamba nti basuse okufuuka kyesirikidde ku nsonga nga zino eziruma abantu. Naye tewali kansala yali avudde e Kagoma
eyali aleese ekirowoozo ekifaanana bwe kityo kubanga bw'otunula ekifaananyi ekyo nga bwe kiri ku ssente zetufuna ng'egombolola kati tulina egombolola y'ekiteeka bagisalamu amagombolola 3 eyina essente ze bayita eza road fund zetukozesa enguudo ziri miliyoni luli zaali miliyoni nasanga ziri miliyoni 9 neziva ku miliyoni 9 nezibeera miliyoni 18 kati ziri miliyoni 3 mu 3 omwaka. David Sebugwawo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Nesema abakyala baffe twazaalira wano mu kitoogo nga bagenda mugende mu referral hospital olw'okulemererwa abakazi babiri basatu bakazaalira mu kitoogo muno. Weewaawo Mubende nga tuvuddeyo baabasuubuzi b'ennyama Nalukolongo bavudde mu mbeera ne bagoba abakulembeze baabwe nga bagamba nti bano badde baalema okubayamba ne basigaliza kukkusa mbuto zaabwe. Katubirabe mbujjo. Kigudde waani? Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kyabwe kye baatuma Wambizi Cooperative Society Limited ekisangibwa Nalukolongo nga bano basuubula nnyama bavudde mu mbeera ne banaabira abakulembeze baabwe mu maaso nga bagamba nti bano basukka okweyagaliza bokka. Era kati ekifo kyaffe kigenda kukulaakulana kituke ku mutindo gwe kirina okubeera. Kyolw'ensonga tukyusiza obukulembeze. Bano ssentebe waabwe Mpima John Bango ng'ono y'omu ku beddiza obukulembeze agamba nti bo ng'abasuubuzi baludde nga basasula omusolo gw'empooza ogusaba ne mu bukadde obubiri kyokka nga tebalaba nga kyebaganyulwa mu musolo guno. Kulanye okukweta ekifo naye kino ekifo bukyanga kizimbibwawo ku mulembe gw'abazungu tewali na kizimbe n'ekimu kyali kyongeddwako oba n'enkulaakulana n'emu nga bwe kyali bwe kiri kya Bayibuli. Mpima agamba nti abantu babiri abaludde nga babatigomya baliko bye bayisa abanene ababadde nga babateekamu amaanyi olwo nabo ne babawa obuyambi obw'enjawulo genda maaso n'okubakijjanya. Kasule ne Lubega nga balinayo omukulu omu gwe babadde batinkiza naye ng'ebintu bwe bigenda gye bisibira ng'era ekibiina kino kyakoma okuteesa mu 95. Sirowooza muba kiina n'akawunti namba kirowooza oba kiina ki bino byonna basibigenzeemu. Ono annyonnyodde n'embeera endala ez'enjawulo engeri gye baludde nga batulugunyizibwamu ku mirimu gyabwe. Bawooza abaana ne bawooza abakyala abazze okusuubula ne bawooza abafumbiramu emmere ne bawooza abalongoosa bamaliriza amatu biki byonna buli kintu kyonna ekintu ekireetedde eddalabuzi. Bano balabiddwako nga bajaganya era nga basitudde ezimu ku mbizi kwe babadde bawandiisa ebigambo ebigoba abakulembeze baabwe abaludde nga babaliisa akakanja. Kiberuwire Saalongo ng'ono ye muwandiisi waabwe agamba nti baludde nga batulugunya kyokka oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze bakukulaakulanira ku sipiidi ya waggulu. Ebadde yakunyigirizibwa olw'abantu nti ababiri beefuga ekifo ne kiba nga tekitambula bulungi. Netugezaako okukiteeka mu mbeera ennungi ne kigaana paka we twayise mu mitendera emituufu ne tulaba nti ekifo tukitereeza. Era we twogerera kati nti abakulu abadde bakyefuga ekifo abantu nga babiri ng'ate eno society kubanga ebaamu ba members bo twabawanze ettale. Abamu kubakolera mu mbeera ne batutotoledde embeera ey'okunyomebwa mwe baludde nga bakolera emirimu gyabwe gino. Gamba nti oba nnaku oba saasoma nasomako nga nasoma business management nali nina kampuni emu gye nkoleramu emanyiddwa gye sijja kwogera linnya nenvaayo olw'obufuna bw'essente ze baali bampa entono nga tezimala ate nga nasoma nenjija sikiru yange eri gye nasoma nengireeta wano netandika okufuula mpolampola nange kufunamu ekyuse wenyumirizaamu biki byokufunyemu ebitonotono byoyinza okuwerako abaana sabukulembewensula nanayeabiddeko baganda bange kati babeera banno bizibeera basobola okunkubira ne bayamba sinafuna nnyo birungi nnyo biri awo naye kale mu katono kenfunyemu mumaaso g'okola ki okuweerayo kw'omwana wange kasukulu fees akatonotono kemba nkoze eki ogamba obulamu obubeeza omwana n'atatuulirawo
ate notasabiriza nesitasabiriza omwami n'abasajja bemukyagala tulabirira. Bano basaze ebisolo ebiwererako ddala okusobola okulaba nga beekulisa embeera gye bavuunuse. Ekiseera kino gye tuliko tuli mu masejjere ente tusaze ennamba mbizi tusazeeyo 10 endongo evuga ebyokunywa baleeta biyajja naye ng'ensonga etuliko mu kyonna kusanyuka kulaba nti obukulembeze tubukyusizza. Weewaawo ate n'emboozi eyo tugenda kuwummulamu kati ne tukomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo tukoma. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kya Kigudde Waani wonna w'oli kijja kukutuukako.